Yesu ketandika butandisi mbufunze. Eggulo kakati mukaseera kano mukutandika okuva mucha waliwo omwami gwetandika naye mulwadde nnyo alina gwali naye mu nzirusi lodi ono anna agamba yafunye essimu okuva ewa maama we ng'agamba tali mubeera nnungi wabula yagadde akwate ku balabikeni agendako mu kyalo balina enkolagana enjawulo ye ne mukama we ono eboosi kakati ng'amugamba engeri gy'ogenda mu kyalo enda kufunira akasente okubeeko shopping gy'okola eri mukaddewo kuba oba ogenda okulaba omulwadde oba olina omutwalira ekintu kyonna namunange ekiraga nti waliwo obuyambi obukola ki oba otaddeyo ye boss ono ye kintu Jonathan.K.KABAKA tukyali ku ntandikwa yaayo era nga badde ategeeza mukama we okuva mu Sunlight Film Production etandika butandisi tugenda maaso mpolampola nate era nga tugenda maaso Uganda waffe bwati waali efirimu tandika Secret Love ekyatandika butandisi nanti era nga tugenda maaso mpolampola tulina BIRUNGI HUSNA era nga ne JONATHAN.K.KABAKA kuzikudini kwali nnyo kabaka ono kabaka baba mu 2008 Smaila HALIMAH tukyatandika LYDIA SHANTAL ne tugenda batumulako mu firimu yaffe etandika mpolampola sagadde bakunyumiriza SSEPUYA ABDUL AZIZ nga naye kusukudeni kwali nnyo tukyali ku ntandikwa yaayo Peace TAMALE nga naye tugenda mulabako mu firimu yaffe etandika nga baga MATOVU Frank nga naye mweno mwale bagise Secret Love SHEIKH REACHEL etandika butandisi era nga tugenda maaso NAMUSOKE ZAUJAH NAMUSOKE naye kusukudeni kwali era nga MBAWEERA HADIJJAH tutandika butandisi era tugenda maaso ne batugamba ni RONNIE VEEL naye kusukudeni kwali nnyo ekyatandika butandisi REACHEL Desire Sparks tutandika butandisi era nga tugenda maaso SHEIKH JUMA nga naye muzanyi we netandika batugambye Secret Love BABU ALPHAT ntandikwa ya firimu kakati nga batugamba ni kati IBRAH ye editor firimu enetandika Kalyango MUNIH ye muwandiisi waayo waliwo abaali bajja ku boda erudda eno gye bolekedde bannaffe aba Baby World be bakoze ku makeup zigenda mu Blaze Videography shop number FF16 JONATHAN.K.KABAKA ye set designer MBAWEERA HADIJJAH production manager kale wa boda ono aba agenda omusaabaze gwe yali ayinako ayina omwana muwala gwe yalaba naawe waneefaananyiriza bubi yamuyita erinnya Katonda watu ono genda okwetegerezanga ye muwala gw'amanyi muwala alwamuyita Julie kini mane ng'otunulanga ava mu nnyonyi kwini naye tulabika bubi twaleere lakini sooka ompe haaga kaona tumbadde sikusuubira kuddamu kulaba era mbadde ndowooza ne ku kyalo wavaako agamba ndi kwendi ne naawe ndwawo okulaba ku kyalo namugamba naye kiki ekikuleese ku kyalo kuno kuba nalowooza oba tolidda naye nga maama wo mbadde nga mmulaba loodi kuno nnyina kwawangaalira njagala olabe yamugamba naye munnange tolabika bubi ku kyokuba niobeera ku kyalo kuno mukazi wattu agamba atunulanga omukadde kubanga yamala okusoma era n'emirimu aginoonyeza gyemubuze n'agamba naye era tolina kyokyusa amaaso go ge gagatunuza okwagala nga neera bwe gaali nga tukyali bato kani ngaamugamba nimanye ebyo bya kito neera okyampaana ebyekito ebyo baali basoma bonna bawangala bonna ku kyalo kyekimu era balinamu munaye n'entegeeragana enjawulo nga bw'omanyi obwana obw'eddalo yagala okukwata ku masannyalaze ga munne kati yamugamba lwaki tufunyeemu akadde ne tweyongera okuba nitunyumya njagala olabe kati awulira omwala ono kwagala kwe yali ayina nga bakyali bonna bayinza okuddamu ne bakwatagana kakkiriza munnange
Jonathan.K.KABAKA director film netandika tugenda maaso n'ekifaananyi kakano tudde erudda kukola bwenno olina muwala yono Juli kulinze wagitegeesa ogenda okole bukozi kati gwebeera kakatimbu yasinkanye mukwano gwe n'amugamba nti amutwale mu kibuga abe ng'amufunira ekyukkula bayamala n'avaawoko wabula nga mutaka gutwala byayogera naye ekyamazima tekyabadde kyakukola kyokka alabika omuwala akyamwagala kubanga bayinamu akantu nga bakyali bato nomwana yali yasiranira ku kyalo kuno oluvannyuma lw'okusoma yasoma ne IT era mbu mutaka amutwala amufunire omulimu naye ng'ekyamazima waliwo intimacy kibuga afunire n'omulimu njagala olabe ngai naye bannange mukyayagala n'oyo omulenzi mbadde mmanyi wamukyawa dda twali tusobola ngai nti mulenzi okukyawagana ate si kyekyo naawe obuuza n'obbuuza oli neera omuntu wakulwawo okulabika nekitegeeza nti ate mwayawukana akwate gwe omuliwo emimmonde kali ng'amugamba ku mimmonde egikujjudde n'amasanda ga ffene omuntu ave ku kibuga gwe gw'aba atwala ekyamazima yamugambe n'okumwagala akyamwagala ono yeewuunya omuvubuka oli waali tasobola kuleka ni ava ku kibuga awali abawala abanyirira bamanyi okunaba ku mata badde kugwa atunula ng'ensiri ojja kulabanga era gwe otusosigala kunowe kali ng'amugaaga oli wakudibiraka kubanga n'ebyamagero ebijja oluusi obiwakanya omanyi omuntu oba tookulaakulane n'enkulaakulana bwejja mu maaso go okirabanga olusozi ebiseera ebisinga omuntu okufuna positive changes olina okulabika nga ojjamu the force of negativity ekintu ekitali kyangu njagala olabe kale nno ono ng'amugaa kankusabire munange ogende mu kyalo kuba nze bwe nsigala mu kyalo kitegeeza engoye ezo zonna zwadde oyambala mu kyalo nze mba nzambala ate mu kibuga bambalirayo ezo engoye z'ekyalo mu engoye z'omu kyalo ziba za mu kyalo kaakati nno yabibuulirako nnyoko we naye saagala oddeeyo maama kyava atandikawo kubanga amubuulirira omanyi bagamba atalukutambulira akusibira y'amenvu olina okumanya embeera yaffe gye tulimu kani nga maama amugamu nange teweetuukeyo ne weerabira oyinza otuukeyo ne weerabira ekyakutwala ogwensindikire kuba nalongo era buli woofunayo akasente n'oba oyinayo omutwalo ompeerezaayo munawe kimanya amabanja gandi mu bulago omanye Kampala abantu balowooza nti wali banka ya sente kumba abantu babeera basavivinga na busavivins they feast for survival biba bya nnyondo kakati no mukuva eyo Lodi yazze okulaba ku maama we yono maama gwe bagambye omulwadde omuye juko ono yasabye ne mukama we ku mulimu kubanga okuva nga tosiibudde oba nga tosabye ekyo nakyo kyali kintu kirala nnyo ekiyinza okuleka ni kikuviirako emitawaana naye ate awo oba owanise kiba kyetagawo yalaga ne maama waatuuse kati kubye sente ennaku zino akasente kayingira bulungi kolamu ekyegasa maama amugamba akasente waba akakola tagezeeko kakola bukozi kikomaawo wabula agezeeko kakolamu ebyamakulu mwana wange omutima gulwadde gukunno kati yamugamba ne maama lwaki wannimbye nti oli mulwadde wabula ekintu ky'okulwaza si kyekintu kirungi ekyokulimbisa maama agamba omutima gwamulumye ate abaana b'ekibuga tebasobola kukyalira bakadde baabwe okujja nga bamaze kizuula ndi balwadde kati omwana yenna okukyalira mukadde we kifuule kwegamba ekintu ekya buli kaseera bwenga bwogamba ndi enjala ennuma buli lunaku olina okulya njagala olabe maama yabadde mulamu naye baalimbye nti mulwadde njagala olabe kani ng'amugamba maama teweeraliikirira naye nga omutima gwe gadde gumulumye kubanga yadde aludde okumulaba so munange oluvannyuma tukwata ekkubo tukomawo erudda ekibuga Kampala kyekyo mataala gaba gakagatira kuba gabapangisa n'ekyunga ekibuga amatala sikiina kakati omuwala yamuleeta njagala olabe oyo ali mu kumulabirira kakati nno ono naye tasubira muwala ono kumukkiriza ne mukyalo wabeerayo abawala abalungi era muvubuka ono amaze ebbanga ddene mu kibuga ng'akola naye ng'ebirowoozo bye bimugamba oliddamu n'olaba ku Juli kale nno we yadda mu kyalo we kusinkana Juli naye nga tamanyi nti ayinza omulaba kakati
amuletedde ka ice cream kuba mukyalo gaba mapapaali na miyembe amuletedde ku ice cream mukyalo giba mapapaali n'emiyembe njagala olabe bannange mala okulaba ice cream mukwano manyi okuwangala buli kaseera olina ggulu nga biwoomerera byokka kati agulunze ka ice cream bamuyita Jonathan.K.KABAKA original names kale nno nekirekani omukwano ate we gwali gwakoma mu buto we gwatandikira bwada atandika ddala okyusiza ddala nyambala nebanga yeyeyekibuga gye baalagira geza okulekani atereeza ewaka tugenda maaso ageza okutereeza ewaka tugenda maaso ne firimu yaffe kakano tuba tuli awo ogenda okwetegereza mukulu akomyewo kani ngamugamba niwebala emirimu omukazi wano talabawo mirimu emirimu giri waabwe eri mu kyalo balima bavuganya n'endogoyi ku kulima kw'ekyalo manyi mbaddeeyo endowooza nti wakootyawo njagala olabe omukwano we guba gwatandise okutujjira omukulu abadde ku mulimu n'alowooza omukyala yamulese wakayinzovu okuwubaala kati adazze mukuumako mukwano ojjukirako lumu onakutwalako omusajja oli njagala olabe kakati ekyokuva mu kyalo ekigendererwa ekyasooka kyali kyakulekani omuwala ono afuna omulimu awo nno omukwano gube nga gwangwira ddala njagala olabe kati amusuubiza ku kyogenda okulekani amufunira omulimu gendi mukwano webale mu kyalo babadde bali amapeera era amannya agamu gaadde gawangukamu kakati nno amufunidde ku kyennyanja kakano wano we yali akolera waliwo meeting mugagga yali abayise mugagga ayina abayise waliwo byagala okusooka obbannyonnyolamu ebyemirimu mugagga okukuyita wabeerawo ensonga lwaki aba abayise kati ng'asooka abategeeza ebyemirimu gyabwe byandibanga byazzeemu obweziguulu kuba buli muntu yenna bw'ali akaaba naye nga biseera bisinga kampuni we ziba zikula abantu babaamu okufunamu so nga tebakasoma tebagala kubongeza n'agenda maaso n'abagamba ebimu ku bintu ebisuula kampuni ye byazaayiga ewalala nti bw'oba olina products z'okola bakasoma ne bazaagala nnyo batandika okuwagira naye ekintu ekisuula kampuni kwe kudda ne muteekako sente ennyingi ku ebyo bye mutunda bakasoma ne bo babyagala batya afazaali babyerekereza ne basala okugenda maaso n'ebyo ebiyinza okukola nga bye mulina so olina okulayikani weegendereza buli woogeza okulayikandi oyongezayo 100 ku product yo manya ogigoba kwabo abagikozesa kuba wabeerayo abalala baba bayisobola okukola ebyo byokola oba babakola ng'ebyo ebibyo byokola kati yo omugagga ku byazudde mu maziga agali mu kampuni z'abanneebwe teyagala bibe nga bijja mu kampuni ye nagambe zigenda praise videography edduuka liri namba FF16 wali eri ku Zai Plaza tukyatandika butandisi mu mbeera ng'eno balina kusigala nga bakuumya omutindo gwabwe okusobola okulekani batunda products zaabwe nga bwe baagala era n'okulekani bakasoma baabwe babakuumira ddala kino ngenda kikola nte njagala olabe nzigula branches ezenjawulo okwetoolera eggwanga lyonna kino nga kijja kuba kiti n'agenda maaso n'alaga kampuni egenda kuleka nti ate amatundiro ge products zaayo galabika okuba nti gali buli wamu wonna bagenda gulawo amatabi ag'enjawulo okwetoolera UNC era nga kino kiraga nti abakozi abamu bagenda kuzibwa ku mirimu
era wagenda kubeerawo abatalina mirimu mu regions ez'enjawulo abagenda okuba ne bafuna emirimu. Kyava akwasa musajja wa asinga okuleka ndi akakaalukana bagezeeko okwetegereza kino nakyo omugaga kyagezaako okukola. Tugenda maaso be bannaffe abalaka investments katuba tuli awo waliwo yajja n'akoona koono kwini ate obadde ki ngeni owaayi mbadde nina kenkuleetedde okalabye nga neyanze kwini nga kayiba nemwana gwe bulijjo onfaako buutyo kwini bane ekiba kirungi okufa ku munno kyavaamu akafumito webale nnyo munnange kano nno kantu kalungi kani nga mugamba ninkakuwadde okusinziira ku kyenagamba kwini olikoze ogambye eki kyavaamu tunuulira n'akalabo kamwadde gwe akalabo kano ogenda okampa mba manyi okampanga mukwano gwo kwini nagamba ebyokwagala omuwala n'akyusa entunula erisa abadde alitunuza alipenapena ebirabo n'abimuddiza twala agalabo go yamugamba twala agalabo go ibambi omanyi okubanga oyagala omukazi n'omuwa ekirabo n'akizira aye nayo kikukuba wala anti kiri kigaayi kati nga onasooka mbuuza kiki ekikutabudde kino ki Dennis nga mugamba Dennis tantabudde awoza simanyi laavu gwendi oyo omwana bw'atyo n'agamba buli mukozi ajja wano omupya naddala ng'anyirira bulungi nga ggwe bw'oti kibigaayi bikwana ni banne abasajja babaakulaba tebagamba buli azze okulaba wakwanibwa yanno yasanga bamwogerako Dennis yakoze akalabo baakamukubye yagaana ebirabo yabigula muntu agenda kukola ki Dennis bamuganye musajja watu kakati nomukuva eyo sadde erudda waliwo yali aleese ebbaluwa ye okusoma kwe baluwa ze ez'emisomo ye Juli jukira twawulidde omwami amugamba nti ngenda kusabira omulimu yamusabidde mu kampuni yaabwe kati omugaga agenda okwetegereza bw'ati omwana yasoma nnyo obuntu yabutuuka bonna ndi omanyi kali ng'amugamba recommendations zo simbi awanise kino nkikola naye tukumugamba nti kikole nga talina kyasobola kati ogenda okwetegereza okusinziira ku biri wano ku recommendation biraga nti bingi byasobola okukola kandi yakola naye abantu abamu babaako ebintu basobola okukola mu theory naye ate practicals ne zijja n'abangaazi azini mafaaya kati omugaga agenda omwetegereza mwala ali smart ate atunula amaaso agakikkiriza omanyi olwo batunula bamaggula isa ali maggula ati libanga nawolovu mu kiwanga kati amugamba webale kubeera smart keni Alex Masebo mulimu goba n'agumpa mugaga kyava yetegereza asaba omulimu obanga omuwe nyinza gumuwa tugenda maaso olaba bagenda osaba emirimu ebambala kati ono aba ali wano kyava ajja yamulira omwana ng'avaayo owaayi Juli nkaine omusajja omulimu agumpadde nyirindaku kyamuka mpola kandi saagala amanye nti oli mukazi wange nagamba nti twazze kumugaggawalirako kati wabanga tugenda okukola njagala obenga kintu kikumanga kyama munnange kampuni ezimu ezimanyani abakozi beeyagala babagoba kubanga relationships ezisinga ziyinza okuvaako okugwa ka kampani z'enjawulo omanyi maze ebbanga nga nzimba embeera wakati njagala olabe ngezezzaako okumugamba buli kigambo n'ebirabika bigamba kakano waliwo ali mulaavu kubanga ebigambo byonna byomugamba babimugambaga kati bw'obeera mulaavu omala omugamba buli kyosobola kyonna olabe ng'ogonze mutima gwe n'omugamba gwe kale ono yamugamba nekireeta akabasa kwe kugamba omuwala ebigambo bye bamugamba edda olwekimugambyeko omuwala ebyowooza simanyi ontambulidde onyambalidde wakawoowo otunula bulungi olususu akayindo ebyo gasiya muga nti Eva njagala kukuwasa naye abakazi abamu babagamba ebintu ebitali bya bulijjo kati amugamba mugambe ndi oyagala mbaga
kubanga obeera direct olwaki mugamba n'asitukirawo kwenkyokka ye mugamba empaka akkiririzaawo nti ye tugenda mu maaso kakati munnange oluvannyuma nga tudda ku mirimu mugagga ng'addamu ng'abayita kati ku mulundi guno alina gwe yajja naye mugagga ng'atuula abaayi mutya leero yajja aliko akamwenyumwenyu meeting yatudde bukubirire genda okwetegereza ebayisiza kati nga bagamba ekyolwaleero okubayita mbadde njagala mbanjulire omukyalo ono omukozi omupya kuba yabagambye nti agenda kusitula kampuni okukola amatabi ag'enjawulo okwetolola ensi kitegeeza agenda wandika abakozi abapya n'abalala bangi bagenda kulinyisibwa mu madaala era ekyo kigenda veerako emirimu gino okuba nti gitambula mangu tukwatagana naye bulungi ono ogenda okwetegereza kubeera nti tutambula buta juli nno seba atunula juli ate omugagga buli wannyonnyola mukozi ono omupya kale mube nga mumukwasaganya ate ayogeramu ng'avunanyizibwako abe nga muntu balina omulabirira so mukozi munnammwe temulina kumanga mumuyisa bubi mukozi mulina omulabirira obulungi in that talina kutya mugagga tayagala kwesuuba ono nemba benkolagana nabo mu kampuni eno ng'asookaawo bamuyita kalo n'agenda maaso ne bamwanjulira bakozi banne wali ono ekalo akola mu marketing ono maketiya omwami ono bamuyita dance ono ye dance asembeyo eri bamuyita boogere ono eboogere ye mwogezi wa kampuni boogere ng'erinnya lye Mr. Steven ono ye Steven ndowooza ebisigadde tugenda kuba nga kati nno ng'amaze obba banjulira oba ng'amaze omwanjula eri bano n'emirimu gyabwe yabagaani awo ebisigadde Steven kyogenda okunyambako ng'alagira Steven ekyokukola ekiddako waliwo files ziri awo anyway mutwale nze ngenda kujja mulaga ekyokola n'agenda maaso n'amulaga mukyalo ono wakolera ku assistant we n'amugamba muyingize mu office ebisigadde ngenda mulaga bikola bitya kakano munnaffe enkya ku makya bakozi bali wano bali ku mulyango kumbe wano baba bakyasiimula abakozi simuyingira bwe mbaba bakyasiimula kati nino lyajja erikalo eribatomera vaayo ndi mukusiimula oliwa lwaki tewakedde banno bali eri balinze malosiimula ate gwe omala galeeta ebigere otambula ng'ente kirabe kiringa dayinoso kwendi emirimu gyo gyakusiimula ate osobola siimula bulungi gwamanyi eni bannange kaakano okuva omukozi bwe balese omukozi omupya waliwo abatunula obulala ate nga kimanyikiddwa efirimu yino tutandika ntandike mugagga alina engeri gyeyasanyukidde omukozi omupya katulabe gye biggwera kakati munnange oluvannyuma nga tudda mu yoofiisi y'omukulu mukulu agenda maaso waliwo emirimu gye yagambye ono kweni afande mbadde maze omaze amangu ago omala mangu kitegeeza computer no ebintu bino obitegeera nnyo kyendabye mbitegeera boss mbitegeera nabisoma kenkome linda oyanguwa nnyo kati nga katulabe mwana gwe ate olina engeri gyogira gyotinja amapeesa kati ngaasooka mbuuza ebintu bino
kiki kyoyinza okuba nga otegeera ku mikutu egyo emigatta bantu ebitimbagano kale ono yamugamba nti sibali kisobola kukwasaganya ku bya intaneti buli kyoyagala kyonna kasitoba ng'omanyi omugaso gw'ekyo kyoyagala kyogenda okukola genda omaliriza emirimu gy'obadde okola kati nja kukulaba twogeremu okitegedde baabo joli okitegedde omugagga omukyalo ono mukana nga amagezi gewampako gakolidde kaakati nno byaddala musajja atuboogere yuno era nze kutegeezesa kati ng'amugamba ni omuwala bwe namugambe ni ngenda muwasa yakiririzaawo ekitegeeza ebintu ebimu bitulema lwa kwefeebya agenda kubeera best man kati ng'amugamba ku mbaga eyo siyinza ate butabeerako best man ye musajja basinga ku mbaga ekitegeeza omugole aba akoze ensobi okwagala bbaawe kakati n'oluvannyuma mukwano okimanyi tetusobola kgenda fembi kakati omuwala ayagala bannyuka ye amaliriza ebibye ayagala babe nga bannyuka kati kumbe ono tayagala nyujukira tebalina kukiraga nti beeyagala kubanga omwala ono okujja okusaba omulimu kaali kabe ono yamubirako namuga aliwo omusajja ono bweti ABCD wenkolera naye nga talina kumanya nti omulimu ngusabira maani mukazi wange kati bwe banaatulaba bajja kulowooza oba oli awo twagala kampuni tujeddize ebiseera ebisinga abalowooza abakulu abo batwala amakampuni ngaago omuntu ayinza okwegabira ebifo ebisava byonna n'aleeta ne famire yonna ne babeera nga weewamu ono kyava amukwasa akasente agenda anaamusanga eka agira afumba akatogo kyokoomola adde ayagala bagende bonna njagala olabe kakati n'oluvannyuma tugenda okudda eno bajja batambula mpola bafunayo akadde kyakyoba okulabika nti ate baliikiriza ebirowoozo byabwe by'omukwano kubanga olabaye mwala amwagala abantu bangi banoonya omukwano naye tebagulaba kati yasooka n'amwebaza ku kyokumwagala bangi bafaayo nnyo banoonya ababaagala naye tebabafuna n'okufuna nno omuntu akwagala gundi olina okwesunako beba owulira yagamba nti omukwano bayagala nnyo gubasaza mu kabu bamuyita JONATHAN.K.KABAKA kakati munange ogenda okudda eno mu byonna byonnyumiriza nga siwulidde mu kikwata ku famire yo bano omukwano basaze bagwiwemu ecupa z'omwenge kibanga okwogera ku famire kati tukireke bwe boogera nnyo ku byewaabe boono ate ng'asiba emitaafu kumbe yiivwa ayagala amanyi omwami ono bamuze oba muna ebintu by'obufumbo bizibu oyinza okufumbira omusajja ng'ate waba yeebase yeebaka ku ntumbwe nga yeebaka ku ntumbwe wali omugongo gwe kadde okumanya ku lugero naye njagadde ndabimanye ebintu byonna byonna bulamu bw'omuntu naye oba oyingira mu bulamu bw'omuntu kitegeeza kumanya bulamu bwe gye buvudde nekitegeeza ni buli kimu kyonna ekimukwatako oba okimanyi ekyo kye baali bayitanga okutta ekyama oba omanyi ebyama bya munno era omuntu ogenda okuwasa kwe kwesiga okubeerayo naye ennaku zino omuntu okumugamba ekyama ate akukyawa bukyayi kuba amanyira oyina ebizibu bingi so nga kibuulizaako muna ebizibu busobole okuleka ndi omanya omuntu gwokola ki gwobeera naye tugenda mu maaso kakati yagezaako muddiriza buli wajjukira gye yava bulira nnyo abantu babuuza gwomanyi gye nava aba yava wala nga bano babyalugama